Kwata essimu yo genda obuuze Mr. Gogo omubuuze nti bintu ki ebiyinza okuleeta ssente mu nsawo yange. Mr. Gogo ajja kukuddamu akugambe those are the items or properties owned by a person or a company regarded as having value and available to meet debts, commitments or legacies. Those are the assets. Growth in assets. Mu lulimi olunyaanyimbe bye bintu ebikalu ebibeera n'omuntu omuntu by'alina ebiri owned by a person or a company nga birina value, nga birina omuwendo, ng'omuwendo ogwo gusobola okuyamba mu kizibu oba amabanja oba ekyo kyonna kyonna ky'oyagala okutuukiriza okuggyawo, nga ebintu ebyo bikula mu value, nga byebyo ebintu bye bayita ebikalu. Mwasizeyo mu kyano bannaffe abatuuze aba Kim Immigrations, Kim Hakims Ntumbudde, nga tusoma financial literacy, emisomo gye tutasoma ku ssomero, nga njagala tujje wano tugikakase, tugitegeere, tujawule ku basics obutini nnyo bwe baatuwa ffe olw'okuba tetwakola upgrades mu misomo gino, kumanya kufuna kusoma kuwanvu okwawula basics ku upgrades information ne tubitwalirayo ne tutandika obikola vice versa, nga tulowooza nti tukola ebyo bye twasoma kumbe tubikola bukyamu. Vidiyo y'olwaleero tugenda kutambulira ku kintu ekiyitibwa assets oba ebintu ebikalu ebireeta ssente mu nsawo yaffe. Wano akunnyonnyodde n'akugamba nti bye ebintu ebikalu ebirina value, ebirina omuwendo, nga bikula bireeta ssente mu nsawo yo. Naye ng'ebintu ebyo obudde bwonna bisobola okukutaasa okuva mu kizibu ky'oba oguddemu. Oyinza okuba oyina ebbanja, oyinza okuba oyina ekintu kyonna ky'oyagala okutuukiriza. Eryo liyinza obutaba bbanja, but oyinza okuba katugeze oyagala kutuukiriza meetings za muwala wo oba ogenda kuwasa naye nga tolina ssente. Si bbanja, but osobola okukwata ku bintu bye bikalu n'otunda n'otuukiriza ene commitment. Nti webeera meeting, njagala kuwasisa muwala wange, bamutwala n'okwata ku bintu bye bikalu assets zo n'osobola okubeera ng'otuukiriza ebbanja, so si kugenda kwewola osobole okutuukiriza. So ebintu bino ageze n'abinnyonnyola n'agamba bye biriwa: property, resources, estate, holdings. Tugenda kuddukadduka mu bintu bino, oluvannyuma tugenda kutandika okukola ki? Okunokolayo ebitini ennyo bye tugenda okutambuliza ku vidiyo eno ebisoboka bye tunaasobola okunnyonnyola abantu bye bategeera, bye tugenda okusimbako enkizi. So wanaakugamba nti property, resources, real estate, holdings, possessions, effects, goods, variable, belongings, chattel, world good, possessions, capital, funds, wealth, machinery, principal, money, cash, mutual courts, riches, means, deep tops, fortune, finance, reserves, savings, security, stock, farms, machinery ne businesses or projects. Siwuliddemu kagambo mmotoka. Ekibuuzo kiri nti bannayuganda idea mwagijjawa nti no emmotoka it is an asset. Awo wenzizidde olwaleero. Kim Hakims watannaba ku subscribinga tandika okunnyonnyola ebintu bino tubitegeere bulungi. Tandika okunnyonnyola ebintu bino tubitegeere bulungi. Obadde omanyi kiki ekireeta ssente mu nsawo yo? Kiki ekijja ssente mu nsawo yo? Ku bintu bye bayisa ebikalu mu by'owulidde njogedde, owuliddemu ekigambo emmotoka. Ku bintu ebikalu ebireeta ssente mu nsawo yo owuliddemu ekigambo emmotoka. Okimanyi bulungi nti kyangu nnyo okukola ssente n'ekizibu nnyo ozzeekuumirako. Okimanyi bulungi nti emmotoka ekola ssente ate ye emmotoka y'emu n'ezinywa n'ezitwala n'osigala ng'oli mukalu sinakindi.
ate n'ogwa ne mu mabanja. Ekyo wali okirializinze oba nedda? Kimu Hakims tuula tuwaye. So tugenda kunokolayo obuntu butini nnyo bwe tugenda okuzimbirako ku assets zaffe tusobole okulaba nti zireeta zitya ssente mu nsawo yaffe ate ne zirema zitwala. Just like ng'emmoroka woogiraba. Emmoroka naddala zino ze mulaba eza Fuso, amazima ddala nga tolina ssente zigimaintaininga ku kkubo, togitikkirako bintu byo bya bizinensi nti nno ekuyamba mu bizinensi nga mmoroka eri awo bubeezi nga ke kasuwa k'olina, ssente zeekola ziba tezigimala, gwe n'olowooza nti it is an asset, kumbe ssente zaayo nga y'emmotoka so si zizo nga ggwe omuntu. Kati bw'okola ensobi ate n'ogula bagita batya zino eza bulijjo ezimaika ey'obuyonjo, mwana wattu ky'oba oliko oba tokitegeera. Olaba n'eno etambuza ebintu nga mmotoka ssente zeekola zaayo ziba tezigimala. Kitegeeza ebintu byebeetambuza biba bya bizinensi, eba bizinensi yo nga emmoroka weeri kukuyambako mu transportation, but it's not an asset. Si kyekintu ekiri awo nti kireeta ssente mu nsawo yo, kireeta ssente kukuyambako kutambuza bintu oba bya bizinensi yo, but tezimala. Ssente zeekola zisaavisinga yo. Kati g'obeera nga tolina bizinensi ne weeyimba ku mmoroka obeere nayo, mwana wattu nkugamba awo oli musobya. Kakasa nti olina bizinensi, emmoroka ekuyamba okubeera nti esobola okutambuza ebintu byo bya bizinensi such that ssente zeebeekoze ziba zifiidinga yo. Emmoroka tugiraba ekozesebwa, eweebwa service, bagikola buli kimu, bagikola emipiira, bagikola gundi service kwe kubeera nti bagikebera kebabulekanaku, bagikanika, bagirabirira, bagikola zi housing, bagikola buli kimu. Ssente golooza ekoze mmeka zeneefissa gw'ogambe nti nyina aseti yange, nyina ekintu ekindeetera ssente mu nsawo yange. Kitegeeza ssente zeekola zonna ezirya gwe nnyini waayo n'obeera nga tolina ssente z'ofiisiza zossa mu nsawo, okuggyako ng'olina bizinensi such that nti emmoroka eno n'ogikozesa ejja kukuyambako okuddukanya ebintu bya bizinensi yo, naye so si nti emmoroka gye ntunuulidde yegenda okukola ki? Okuleeta ssente mu nsawo. Y'ensonga lwaki paaka zaazo muziraba nga zijjudde ziri awo tezikola. Kati gwe nno obeera oli awo ng'olowooza nti emmoroka aseti yo ekuleetera ssente, oba oswadde. Bameka abazirina looleezo nga tebalina bizinensi nga batunudde entunuulire, bazitunda butunzi. So wanaze n'agamba nti ebintu ebireeta ssente mu nsawo yo bye bino wammanga machinery, tubinnyonnyodde awo, farms, mutual courts, stocks, real estates, bizinensi, ebyo bye tugenda okwagala tunnyonnyole wammanga. Jjukira twagamba nti ssente zikola assets ezo tuzijja mu income, ssente z'ofuna oba kasaala oba mu investment oba mu self employment, n'ogula gweobeera omugagga mu mind, ogula ebintu byo ebyo wammanga bye tuyita assets ne weeterekera. Bw'obeera omwavu mu mind ogula liabilities, gwe n'olowooza nti ogula assets. Liabilities twalaba ziriwa? Twalaba ennyumba, ne tulaba emmoroka zino eza kaabuyonjo, ne tulaba emisolo, ne tulaba bills, ne tulaba mortgages, ne tulaba ebintu ntu ebyo ebya mediocrity. Embeera gwe n'ogitambulizaawo naye n'ogamba nti oli mugagga, kumbe ng'oli mugezigezimu nga oguze ebintu ebigenda okunyunyunta omale nabyo obitunde nga tosobola bimaintaininga. Bambi g'obeera lukebe, akasente k'ofuna oba tosobola nakainvestingamu bakapulaningamu kagulamu bintu ebyo. Akasente ko k'ofuna konna kagenda ku expenses. Tolina kyakulya, tolina kyakunywa, landiroodi akubanja, toyambadde, kugamba buli kamu akasente k'ofuna okateeka buteesaawo ne kagenda. So njala tulabe nakugamba nti amaanyi agadescribinga enfuna eri
ge gayawula omwavu ku lukyolo. Njagala tulabe maanyi ki omwavu omugagga ge yalaba agawula omugagga ku lukyolo. Omugagga maanyi ki ago ge yalaba okusalawo okwerekereza akole assets, nga assets zino zigenda okukola bizinensi gyali, ze zigenda okuzza ssente mu nsawo ye. Leero tugenda kunokolayo ebintu bibiri oba bisatu in particular bye tugenda okugenda details bye bino wammanga. Tugenda kulaba bizinensi naye yo tujja giraba mu vidiyo eddako. Bizinensi kikaaki, okola bizinensi ya muntu omu awo oba osaagamu. Tugenda kulaba real estate, amayumba nga ye topiki y'olwaleero gye tugenda okutunulamu, amayumba agakola assets oba agakola bizinensi nga zo assets bintu byo bikalu bizza ssente. Then tugenda kulabayo ne stocks gye emigabo gy'ogula mu makampani n'okwata ssente zo n'ozinvestingayo n'olinda oluvannyuma lw'emyaka nga ssente zo bazikozesa zikukolera amagoba after some good years like emyaka 5-10 n'ofuna buli mwaka. So leero tugenda kwetoololera ku kintu ekiyitibwa real estate, kubanga ekisingamu awo tukolera ensobi ne tuddira real estate ne tugimikisinga ne housing. Ndowooza abaakola real estate ne bateekako ne housing bwe baabawabiza. Ebintu ebyo byawukana. Amayumba gaawukana ku nnyumba gy'osulamu. Gwe ne kakutanda n'okwata ssente zo n'oziziika mu nnyumba nti olowooza okola assets. Mwana wattu osaagamu, mwana wattu osaaga. Ennyumba tekomyawo ssente, ezirya buli. Twagiraba mu liability nti ezirya. Renovation ogiteekako amazzi, masannyalaze, olina ogimaintaininga buli kadde. Kati ssente zigenda kukomawowa, zinaakomawo ddi zonna zewateekamu ogisitula. Naye tugenda kutunula ku the other side of assets. Watya eyo gy'oyita ennyumba ng'ate yeereeta ssente, ng'oli eyakikolanga asset ate nga yaafunamu, oba eyakikolanga real estate nga yaafunamu. Goloza yakyestablishinga otya? Awo video weegenda okutambulira. Atanaba subscribinga tutandika okubeera nga tunnyonnyoka ebintu bino tubyawule. Nga bwe nkugambye nti emmotoka terina ssente zeekomyawo mu nsawo yo, kati wano tuli ku mayumba. Nga sinaba kugenda mmanga kano akalango kankayiseewo. G'obadde okimanyi nti eno ebuwalabu osobola okukwata ssente zo n'ogulayo amayumba n'obeera nga you can own them. Naye agenda ate go ga lease. Bakuwa lease emyaka gyo 9 mu 9 mu 10, roughly emyaka 10 nga you own. Kwegamba eno toyina ownership ya nkalakkalira, wabula bakuwaamu myaka. So osobola okukwata obusente bwo n'ojja either Qatar, Dubai, mu nsi zino ezikulaakulanye, n'ogulamu ekizimbe n'okisolooza rent mwezi ku mwezi. Mayumba mwegali. Mukwano gwange Jovia yagenda okunkoleraku ka research e Dubai, nkutumiddeko nkimanyi owookinga. Ogenda n'ogula ebizimbe n'otandika gwe bisolooza. Abaana ba bed spacing n'obapangisa. Oyo n'agenda mu bed spacing camp n'ateekamu abaana be n'opangisa oba zi villas. Kwegamba ng'olina ekizimbe kiwagula n'otandika okukissaamu abapangisa, n'otandika obbakuba tiketi buli week oba buli mwezi. So bino ebizimbe ebya real estate gwe naggagga oyagala okubifunamu okitandika otya? Ekisookera ddala weebuuza ku ba estate developers. Kola research. Ba estate developers bakola batya ebintu byabwe? Genda osomeka course ako. Omala okukasoma funa ba engineer, aba actualists batandika okukubuulira embeera y'ekintu ekyo bwetambula. Njogerera ddala ku muntu asembayo wansi gwagenda okuzimba emizigo gye. Ekintu kino oba onookifunamu onookitandika otya? Bano bajja kuwa plan nga bw'enaatambula okubeera nti ekintu kino ojja kifunamu. Tokigwamu bugwi nga gw'onoozimba amayumba ogafunemu. Goberera steps zino wammanga. Kim Hakims olusuku luno olw'amayumba alukuliddemu kuva mu buto bwe, abitegeera bulungi. Ye teyakulira mu kyalo nti yalima olusuku lw'amatooke. Olusuku lw'amayumba alutegeera. Ensonga lwaki nzize tunokoleyo ka item ako ak'amayumba sobole okubeera nga
tutegeera bulungi amayumba ganaatuwa bizinesi. Muko wange Sema Properties nkutumiddeko wonna wooli kajjambo, assalamu alaikum. Mwannyinaze bale mutulabirira newankubadde ng'oludde okukiika embuga. So ndi wano okukakasa nti wenna ali ku kyeyo bw'oba okakasa nti oyagala ofune ssente zo mu mizimbo oba mu mayumba, olina okugoberera ebintu bino wammanga. Biyise mu familiarity, however ssente ntono mmeka z'olina, ogende ng'obiva step ku step, gavumenti ekumanye nti gy'oli era naye ekuteeteekera akasuwa kaayo, akasolo kenaakusalako naye nga kijja kukuyamba mudda. Kola plan y'ebistructure byo w'ogenda ogissa, gitwale bagyamendinge, bagiproving. Plan eyo si ya ssente nnyingi. It's a matter of okuyita ba actualist ne baku approvingira plan eyo ne bagikuwandika ne bajja approvingira ne engineer yo nga waali ne mugikkaanyaako nga bw'oyagala ennyumba zo zitambule. Bwe mumala ogikkaanyaako n'ogibawa ne bagitwala mu kanso efuga ekitundu kyammwe. Wemala okitwala bwe bagitunuulira nga weeri walungi, teri mu kkubo, teri mu road reserves, teri wansi w'amasannyalaze, teri kugamba ngeri mu kifo kirungi, ne bagyaprovinga ne bagikonako stamp n'ekomawo. Bw'ekomawo n'osasula emisale gye baba bakoze eki, bagezezzaako okukyajinga, then n'otandika okuzimba. Kati wano ne engineer oba oyina ng'okuba ng'oli naye nga muli babiri nga mutambula nga Nnaalongo Waswa ne Kato, okubeera nti buli kintu kyakola obeera okimanyiiko kuba mba mwakikkaanya. Ba engineers abasinga mukkaanya ebintu birala, bassa ebintu ku ground birala. Kiba kirungi okukozesa ba engineers abali professional, ba engineers abali branded, so si bano ba kikola kinkubye ku maaso, such that ng'oli omugamba waba akoze any mistake mu bintu byo waddemba okubiddamu nga toyina wadde extra cost gy'otaddemu. So ba engineers kwe bali abategeera obulungi ku level etandikirwako wansi ku mizigo beebiri self contained oba ku mugumu, okusinziira mu buzito bwo n'okolaka estate ko. Nja kutumirako anko wange ali awo Endejje, eyagula estate Endejje awo mayumba gano gonna, yakola akantu kono muganda wa Bobi Wine, ekyalo n'akigula ng'agula muzigo ku muzigo, agula nnyumba ku nnyumba. Big up my uncle. Kyokola okitegeera, webale ku training abatabani. Tuli wano tusooke tumale okuyisaayisaamu, tubuulire abaana bano abajja mu kintu kino abakiraba kiwedde naye nga tebamanyi gye kiva.